Kadama TV Kadama agenda kubeera nga annyonnyola ensonga lwaki ye agamba bw'alidde Uganda tagenda kubeera nga yeeyongera n'abasajja b'e Uganda. Agamba at least kalibeera akikola erina kubeera nga bintu era nga byakuva wano oba n'agenda e Masaka nga musajja waali eyo oba ave wano n'agenda Jinja ng'eyo naye wano mu Kampala alina ensonga ze lwaki. Yagamba abasajja b'e Uganda batyobodde nnyo bakadaama n'ekitiibwa kyabwe. Agamba abasajja b'e Uganda babbye nnyo bakadaama, babalimbye nnyo mukwano ate olumala ne babavuma. Abasajja abamu bw'amanya nti Kadaama yavuddeyo ebweru ng'asonga, kasita ssente zimuggwaako ng'adduka. Kasita amanya Kadaama alina ssente gw'agenda naye, kasita amanyi Kadaama ezaamuweddeko ng'oyadduka agamba sijja kubeera naye. So Kadaama ono bw'awuliriza story ezo bakwano b'abagize Uganda omutima gukalubye n'agamba abasajja b'e Uganda nja kubeera nga bwe nzira e Uganda sigenda kubeera nga nkontinuinga n'omusajja w'e Uganda. Alina ensonga ze agenda kuzibannyonnyola naye mugenda okuziwulira, naye nga ebiseera ebisinga abasajja be baleetera bakadaama bano nabo okubeera nga bakyuka emitima gyabwe. Twabaleeterako story ya Kadaama eyaweerezanga ssente omusajja bwe yamuweereza ssente bazimbe ebyo bwe bayigamba simanyi bebi simanyi hane simanyi biki lwasaba ssente. Ojja weegendereza abasajja b'e Uganda bano bw'aba asaba ssente zihane zibebi ziyitirira naye bw'aba akunyumiza ebintuntu ebya bulijjo oba olina ky'omubuuza tabebisa iwe tabiteekako naye abeere ng'alina ky'ayagala. Nkomerero y'omwezi abasajja b'e Uganda bakyusa nnyo enjogera message zibeera nnyingi awo nkomerero y'omwezi omusaala gutuuse. Naye mu makkati awo simanyi okutandika na 7, 10, 15 awo 2 tewabeera nnyo laavu naye laavu esinga kujja ku nkomerero ya mwezi. So Kadaama agenda tubuulira kiki ekyamuviirako omutima gwe okubeera. Ow'ekitiibwa Jebaleko ssebo bannange kalako akantu kannyumidde. Ow'ekitiibwa webale gikwasaganya munnange kansuubira oli fayini nange ndi bulungi tewali tabu. Bannange nga bakadaama tulabye nga twalaba kwegamba buli avaayo kwegamba buli alina ekimusiiwa yeetakulira ku Kadaama. Ananga omusajja atumanyidde oyo n'akamala bumazi n'ayitawo ayiseewo we yalikomye maama. Bakadaama nga tunaaba nga tuli bayonjo nga tumwa. Ani oyo gwe yalabye ng'akuziiza omuviiri ng'agumulinga ffene okuggyako abantu nabo okwagala just okunyumiza bugundi bu audio waabwe just naye buli ekivaayo nti Kadaama bananze bwendi ndi mu wayonjo ntera n'okuwulira abaana nga bagamba abawarabu tebanaaba naye nze abange bano bannange simanyi nakumanya naye bambi eyo omusajja eyeebeereremu ate ne wooba nga toli Kadaama sirowooza nti omukyala balina kukwatira muggo oba ngoma ne bamala gyokukubira n'olyoka onaaba. Okunaaba it's part of life. Enviiri zo abazaagala kweziri tulina enviiri zaffe. Oba oyagala mu saluuni bakutwala okitegeera, oba oyagala kusalako era bakutwala ne bazisalako, oba kiki ebizigo tulina tusiigamu oba oyiro oba kitunaaba bannange nabo balekeraawo tumanyiira batuwe ku katiiwa wadde tuli bakadaama naye bamanye nti tuli international. Ekitali kyangu okufuuka international ekyo kye baba bateeka mu bwongo. Ate oyinza okusanga nti n'ekisajja ekyo kivevenga bwe kityo nga tekirina wadde n'omutwalo mu nsawo. Byebyo ebibeera ku street nga biteega bakadaama okumanya ono omuwala yakava weeru amuteega amubbeko ssente ze. Okitegeera ssebo mwami Kadaama TV. Naye ng'ebyo batuteekateekako just baba baagala kusoosowaza mboozi naye ate si weebati we baali badde bakikola.
kitutegeera. Mukama amusaasira olw'ebigambo ebyo, oba yabijjeewa oba yabijje kwani, ate era we yalibadde nti oba mwagalwawe yalibadde amugamba nga ye omuntu omu. Kozi bagamba nti mulyamamba yali omu n'avumaganya bonna. Naye maama nze kyova olaba nakoowa n'okukoowa ebisajja by'e Uganda. Kale simanyi nakasajja k'e Uganda oba kisajja oba gusajja. Gwe ndyebiikulira nze magulu gange. Kale teguliiyo wakiri ndibeererawo. Kubanga bannange gatama ge gajjula olugambo oba tebaabawulirira, tebalina bisenge mu mitima gyabwe. Kyokka kati laba ekintu ng'ekyo. Newaabanga ddala bya ddala nga waliyo omuwala Kadaama oba nga mukazi we oba nga furendi we yamukyaziiza yabadde naye n'amulabako ebintu ebyo, yali bimugambye. Kubanga Omuganda agamba ensowera ekwagala ye kugwa ku bbwa. Byali bimugambye nga mukwano gwe nti ye bannaye ng'okuziiza nnyo bino. Naye so si kujja ate ku mpewo n'ayogera ebyo byonna ebitasaana bambi. Ebyo ebigambo nga tebiyisibwa ku mpewo. Naye bannange batusaasire batuweemu akatiibwa. Nsaasira n'abaana bawala bakaddaama abatuuka e Uganda ne beeyanjalira abasajja. Baba balowooza babaagala, balina bye babakeberamu balinga njuki, babafuula bimuli ne babakeberakeberamu. Kale nze ogwange nze omuŋŋamba omubiri ogwange oba gumera nkonge gumere, naye sijaguwa muntu. Kyo kyenyinza okugamba mwami Kadaama. Nze bannange goldi wange ne feza apana kombya tekiriyo. Akagasajja gasirusiru tegategeera. Tuli eno tuli ku kyeyo, omaze emyaka ena emyaka 68 kyokka omuntu akunyumiza mandaazi weegatyo. Ne wooba okola okumala emyaka 10 oyinza okwerabira okunaaba, oyinza okwerabira okwemwa, oyinza okwerabira okusanirira enviiri oba ozisiba. Nawo beebeerere mu batuleke. Naye nze apana kombya, omusajja wa Uganda apana kombya, nja kubeererawo. Ate waakiri wemba nga ndi mu Kampala, kale waakiri njagala ow'e Masaka oba njagala ow'e Mbaale oba e Tororo. Kubanga bannanga abasajja b'omu Central bannanga oba kiki. Kale Mukama abasaasire naafe atusaasire kubanga ye mwami Kadaama webale tubeererawo. Kubanga buli kye batwogerako ekibi ne wookirabanga kibi osooka atuwolereza n'ogamba nze nzikiriza Kadaama ayogera kino aba yakiraba oba kibawa ekiri oba ki. Bambi nkwebaza olw'ekyo kubanga otubeereddewo, bambi watuyiwirawo omugongo. Otubeereddewo mazima. Mukama akuwere ddala ky'osinga okwagala ssebo mwami Kadaama. Beera bulungi. Nsigadde nze Silent Listener wano e Saudi Arabia.